Oli mukulaba television ABS ekuwumuza ebirowoozo. Ono ye Kalondozi ng'akutuusibwako Hajati Mayanja. Tutunulira akaseera akakazigizigi nga bakalondozi baffe bakozesa obuyambi bwa microtransmitter chip. Jukira nti nakugamba akuuma kano kakolebwa mu nsi ya Buddaaki nga kakolebwa bakagezi munnyo oba bayite bamagezi gatta okuva mu University ye Netherlands oba giyite Buddaaki eyitibwa Walden University esangibwa mu district ye Minneapolis, Minnesota. Era kasembolingibwa mu Hosei University esangibwa mu kibuga kya Tokyo, Japan. Omulimu guno gwakolebwa abantu bangi nnyo naye gwakulembebwa omwami ayitibwa Yohoshide Sugar ne munne omukyala kagezi munnyo Hotaka Yamashita mu kibuga kya Tokyo, Japan. Nkubuza kogowena obulungi ali kumpeoza ABS television dia osibyotya mukwano je baleko kansubire ate muli bulungi munasonyi wakora dobozi lyange ransonga munago nakorero kibadde ate kirala nnyo because ono mucheche obusubega Augustine ate tubadde na mzanyo gabe twabagamba bulijjo wembagamba ntida omuzanyo goba presenters ba ABS television gobadde bwaliro kachovala bedobozi lyange sirirungi naye fine, very fine kamba buze komo abavudde mu church y'omusumbayiga Augustine olunaku olwaleero abantu babadde wano abantu babadde bayitirivu ku church y'omusumbayiga Augustine anti olwaleero lwabadde agaba ate ensimbi z'omukisa naye mukulikirayo ddala program Kalondozi nange omwelezaawo Aisha tuyingiddewo ssaawa ziba nnya nga bulijjo era okubatesaako program ate lwaki nedda katugenderewo obutereevu mu program ey'olwaleero naye nga sinagenda wala njagala okunyonyola abantu bange mwena ku program y'olwaleero. Program eno gye twandisenga session yasooka yaliwo last week. Twafuna wano bacomplainants baali babiri naye bacomplainants bano eno baali ku musajja omu. Twasooka tufuna omukyala ono nga ayina omwami we naye ng'omwami amulimba nti talina mukyala waka era bw'aba amusisinkana mu loogi. Ompulira bulungi so yajja waneeno ng'ayagala amanye ekituufu kiki omwami tamulaga waka wabeera naye ng'atamugamba talina mukyala. Ffe ne tukola omulimu gwaffe ogw'okulondoola naye ate wayitawo akabanga katono nnyo ne tufuna omukyala namba 2 ono ng'awaaba omusango gwe nga guli nti alondoola omwami we ayingira kiro omwami we ayingira 12 za kumakya omwami we kwegamba tamutegeera oba onfuna ng'oyo mukyala wawaka naye bwe yatulaga ekifaananyi twagenda okukyuzulwa ng'ate ye suspect waffe ow'omukyala oli eyasooka okuwaaba so ne tugamba kazannyo kano ate kagenda kutunyumira kyova olaba last week tetwasobola kumalayo programu yaffe Kalondozi eyo era olunaku olwaleero tugireese eggweeyo bulungi nnyo so ffe twasalawo tukole omulimu gwaffe abakyala bano ababiri bafune amazima mu kino. Ofuna bulungi bafune amazima mu kino so olunaku olwaleero mugenda okulaba amazima abakyala bano ababiri ge baali banoonya eri omwami waabwe eyali abakyanga naye katusooke twejjukanyemuko katono tumanye ebyaliwo mu programu yaffe enkadde then tukomewo tuyongereyo maaso ne programu ey'olwaleero tumanye gye byaggwera abakyala bano nga bategedde amazima nga bamaze okutegeera nti omwami yali abakyanga. Tova ku ABS television oli ku program Kalondozi katwejjukanye.
mukwano nsanyisa okulaba. Kale nyabo. Osiba bulungi. Okay, nsooka okwebazayo bali kusobola kujja. Kale nyabo. Okay. Kati nga twali twayogedde ensonga lwaki nakubiri ne nkugamba nti njagala balaba mwindi tutuule twogere tulabe zino ensonga tugenda zimaliriza tutya. Ono ye mwanyina. Yagamba nti ni Mwanyina oba wawaka. Yagamba nti ni mwanyina nyabo uliriza. Sagala kuntabula bwongo nkubulira yangamba talina mukazi. Zennako abasajja abayaaye. Kati mpuliriza mukwana. Awo wenyini nyini wanga abantu. Yagamba nti ni mwanyina nyabo uliriza. Sagala kuntabula bwongo nkubulira yangamba talina mukazi. Zennako abasajja abayaaye. Kati mpuliriza mukwana. Awo wenyini nyini wanga abantu. Kati yagamba nti mwanyo kati gwe nokola otya? Ono gwe tubadde tulondola okumanya ddala mukyala oba mwanyina. Tugenza okufundikira okumanya nga ye maama w'abaana be afundoka. Mkyala. Okumanya ono mukazi wewaka. Kwegamba yayiwa okukyanga bukyazi sikyo? Oba gwokyanga. Mukyala we wawe. Oba gwokyanga. Bwe yakulimba nti mwanyina. Mwanyina. Yes. Tujja kwatagana nako. Wabanga akyanga oli n'oli. Nze gwakyanga tajja kunsobola. Kati oba gwokyanga kubanga gwo walumba. Simanyi teyakunoonyamu waki yakulekawo wali nanoonya nze. Nakunoonya. Okimanyi? Kati twamanye nga okumanya ngwe. Talina magezi. Nti omusajja okwagala. Omusajja okulekawo mu maka tategeeza nti nze omanyi kyo lwaki yakulekawo? Okimanyi? Kimanyi lwaki yakola ki? Saagala kunnyonnyola kuba ono omukazi wadde wa mu maka nze simanyi. Saagala kumanya kumanya. Mujjukira bulungi ne bagambye ffenna nga tujja wano. Nti saagala lutalo. Bitya? Saagala kuyomba. Kati ye fulani buli omu alina obusungu bwe yenanyini musajja kati nya bayogeranga. Ono alina obuyinza bwonna okukunyiigira. Ani okunyiigira nze. Kuba bbaawe yanoonya sinoonyangako bbaawe wuwe. Olina obuyinza bwonna okumunyiigira. Okitegeera? Kati tomumanyi. Nze munoonyangako ewuwe. Kati ebba mumanya nti mwenna mu kino ekintu mulira. Kiki kyanoonya? Kati we yakwagala nekitegeeza nti wakati alina mukazi. Oba alina omukazi lwaki yakulekawo kati asaagala kumanya byamu. Kati we yakugamba nti gwe mwanyina. Kati lwaki yakutamuza na oba oli mwanyoko omukazi we bagambye nti oli mwanyina. Toli mukazi. Siri mukazi nnyo. Kasagu oli mukazi mulungi. Era tulabanga yanoonya. Era nkulaba jangu ofumbe. Era alina okufumba kyekiŋŋaana. Bannange. Omuntu wakwagalira kibeera kyekyo. Nti jangu ofumba amaganga ngule. Kati mumpuli kambuza ekintu kimu. Kati nveyo mu lwani. Avaayo. Wekyetaagisibwa avaayo. Muya mwetaaga kulwana. Nze obudde olwanaawo ka mesi. Saagala lutalo mu Eyo kintu. mesi mwana eyo mesi. Kibeeramu omuntu naawe okyabulabi. Singa obeera gwe. Ate singa obadde mugezi wandibadde osise ekimanyi. Nawe wanagwo wakakirisiza. Tokira bulabi nga. Obudde olumba n'abwo ate. Omukazi ne bakuleka mu maka ne bagenda ne baagalayo Kati omulala. kitegeeza Obeeramu nti siri obwongo. mukazi. Wagenza kumpa babiri. Nange bampa babiri. Kati batwala mu polisi bateeka eri Soko basire. osirika kati singa siri mukazi. Singa wandibadde opapala nti njagala maka. Kati ndi wa. Kati wakwagala akulete mu maka g'ojja ofumbe ekyo kakyenjagala. Oyagala ki? Kati jangu ofumbe. Kati woli nti oli mukazi. Okweta ku nnyama n'ondaba mu soko ndabe mu. Kwata ofumbe. akukwaso ndabe. Bannange bakyala. Kati ndi wa. Kati wakwagala akulete mu maka g'ojja ofumbe ekyo kakyenjagala. Oyagala ki? Kati jangu ofumbe. Kati woli nti oli mukazi. Okweta ku nnyama n'ondaba mu soko ndabe mu. Kwata ofumbe. akukwaso ndabe. Bannange bakyala. yeyo ate program eyaliwo last week wanene wa program yafe Kalondozi byaliwo bityo tebyeggwayo bulungi naye olunaku olwaliro njibaleetedde tugimaleyo ate mukinyunyuke mugitegere bulungi nnyo sagala njogere bingi nnyo naye tewelabira nti Hajat Mayanja yateekamu ensimbi omwami wenna wenna nga olina obuzibu mukwano genda akuwa eddagala ekikopo ekimu bwekite ojja kuba owonerawo bulungi nnyo nga gwe olina ensonga z'omumaka endwadde nnyingi nnyo Hajat Mayanja zajjanjaba ajanjaba bakyala abalina enseke endwadde abeetaaga oluzaalo endwadde nnyingi nnyo kwegamba nnyingi nnyo ddala era ajanjabisa ddagala lyaffe lino ery'ekinnansi si zzungu ate si musawo muganda wabula ye aliwo okubajanjabisa eddagala ery'ekinnansi naye katugende butereevu ate mu programu yaffe olwaliro tulabe bwe yatandikira tulabe actually tweyongereyo mu maaso tutandikire bwe twakoma ku Sunday eyaggwa tova ku program Kalondozi oli ku ABS television katugende mu maaso
nalese wano nga njagala kumanya Bakalondozi munondolero omusajja wange oyo. Omusajja gwe njagala mpulira mwagala naye simanyi. Buli wangamba nti tugende waka tayagala. Angamba tugende mu lodge. Ate mpulira waka njagala nfuna atwala waka. Buli lunaku angamba tugende mu lodge. Ewaka eriyo abaana aliyo banyina kati nentamanya omuntu gwe njagala oba mulungamu oba mutuufu simanyi. Kati awe njagala Bakalondozi munondolere omuntu wange oyo ate mpulira omutima gumwagala. Kati awo njaga munondolere ndabe ki ekituufu. Ganze wamu kunondolako omwami wange tetukyategeragana mu maka bamuyita James yandeka awo yawo munaba n'abaana akeera ku makya n'akonkoona tategera wagaze nemukomawo nemugwana nemukola ki kugamba yaba takyategerekeka tomanya wa wasuze akeera ku makya akonkoona kale kyekindeesa okunondolako kulaba watambulirako nawirako nti munondolako. Kuboyo omukyala nkubulira anyuma yangamba mwanyira kati ate kusawe no mungamba nti mukazi kudiru ki kati nze gotalabangako nkunyomera kudiru ki sagala omala ongaye tondabanga kuba kuteka abantu Bakalondozi bakulondole kati ne bakulune banula ne bagamba era nakufunye kati wonfuna kati mchana wote ati wanabera ni makaze mwanyi bagoma nti ni mwanyi na wandabya ni maka kati yamuli nawo tembie mali yamwagala okwera kati wani era Bakalondode anti nyawo mwinanga ya mumpulirize mwinanga ya mwastusine munja jeni nga mwetaga buyambi bwana mbadde nyaga mumpulirize muleme kulekanira wano tuleme kukola lutalo ngaki wango omusajja gwe mukanire essaawa eno temumanyi gyali mukitegera aliwa essaawa eno alina mukazi ate omulala anti naye alabenga oba ina omukazi naye alabenga kimanti ale wedda agambe wano simanyi omukazi simanyi bikinze ni mwanyi na biki kana yala abirawo nga kirumma wakasose noneso ate nkwesonyiga ku kinti ati ogambe siri mukazi sibo wanteddeko nti bamulondole omukyalo ono ye mwandi yagadde omulabako twagala tumulabe njagala kumulaba soko otulage ki ati nze njagala n'oyo naye amanye nakuzitaina kyanyumiza wambe gwoyogere kirimu amakulu yogera kati ngenda bala kwa mukyalo ono okitegere nti gyobadde otambulanga n'omwami wo ate abadde alina n'omwami era mwami we nyawo mwami oyo mwami wono kimanyi ng'omwami wammwe nsibana mundaga oyo kale omwami wo ate nga mwami wo ono ayinayo noma yamuyita omwami si mwami kubanga ye makaya wakubo kubanza olwo sijabikiriza musooke mutunule wano mulabe entambula omwami wammwe gyatambula atambula atya abantu bano balina omukwano gwali mungi nnyo era olunaku olondoozi balaba baali ku beach mukwano ng'omwami ono alaga omukyalo ono laavu etenkanika naye nga buli mukyala gwakwana alina okumutwalako ku beach eno simanyi ki kyali waneena mu kifo kino naye ate yali akyagala nnyo era bwatyo bakwata ekkubo ne bagenda mu mazzi ate basobole okufunamu kuka kaweewo akatonotono ak'omu mazzi baatandika okuzanyira mu mazzi n'omukwano omungi nnyo omuntu ono mukulu myaka naye ate mwattu tekimugaana kudda buto ng'olwo laavu anti erinnye era bwe bati baavaayo mazzi ne bajja eno ate ku lukalu basobole okwewaamu bw'atyo omwami olw'essanyu eringi yayimusa omukyala ne batandika ate ogubojja ng'omwami ono alina laavu nyingi nnyo anti obalaba
omwami bwatyo yatandika ate okubujja omuziki n'omukyala bwatyo bwe bewahaga bwe bakola batya bambi laavu yali mpitirivu nnyo naye nga bakazi battu muli eyo mumanyi omwami ayina mmwekka gwe ng'olowooza oli eyo ewaka omwami ayina gwe wekka bambi naawe ng'olowooza omwami yakukwana kyaggwa talinayo omuntu mulala yenna yatuuka n'okulimba mwattu nti talina mukyala waka naye ate nga ayina omukyala abasukka mu mukyala omwo wabula abakyala babiri era bwe batyo bakwata ekkubo beeyongereyo ate basobole okugendako ewantu awalala mu mukwano mungi nga talina kyatya anti munange biiki nga bw'ogimanyi abantu baba bangi ababeerayo buli omu abakubibye era nabo baali ku byabwe olunaku olwo bwe batyo batambula ate ne baddako mu kafo akalala ku biiki awo kwennyini n'omukwano omuyitirivu ennyo omwami ono bambi yo laavu yagirina nnyingi nnyo yate awalala mu mukwano mungi nga talina kyatya anti munange biiki nga bw'ogimanyi abantu baba bangi ababeerayo buli omu abakubibye era nabo baali ku byabwe olunaku olwo bwe batyo batambula ate ne baddako mu kafo akalala ku biiki awo kwennyini n'omukwano omuyitirivu ennyo omwami ono bambi yo laavu yagirina nnyingi nnyo aha ndowooza mulabe ate obwenzi bw'omwami oyo kwa suspect waffe olunaku olwaleero omwami oyo yalimbanga abakyala nti talina mukazi waka era complainant waffe omu mumulabye nga awa ekigambo kye nga giving out her word n'agamba nti omwami ono akeera ku makya n'ava bulogi n'andekamu n'agenda kyokka batuuke bwetuuka okumubuuza ewakaawe tayogerayo yet agamba nti talina mukyala kati avudde ku abo ababiri ate agattiseeko n'ono omukyala omulala oyo gwe muva okulaba bannange obwenzi waneno ku ABS television tubivumirira nnyo ddala mu program Kalondozi si bulungi nnyo si bulungi actually temuli kalungi n'akamu so bakwano mbakubiriza mu mwena nti mustikinge kwabo bwobosaze okwagala omuntu yes yagala oyo naye tewalabira nti program Kalondozi ewagibwa Hajat Mayanja aliawo enatete ku oilcom mukubire ku simu akujanjabe endwadde nnyingi nnyo ajanjabisa ddagala gande esimu ye Elizero 552 827 tena awo mu kibuga tena bizigo nkutumiddeko nnyo mukwano naye kampumulemuko katono omukomeo ate tuyongere maso ne program yaffe Tavako ABS television. Tuchaginele de la masa ne program yaffe Kalondozi Mama Hafsa I love you so much kutumideko mukwano wabale ate kutwagira wabale kutwagala Hajat Mayanja yatekamo ensimbi nagambi gwe omwami ng'oliyeyo oyina obuzibu mu makago akuwa eddagala yalitumye kiboko kibe ekikopo kimu bwekite nobanga ate odda mu line bulungi nnyo amakago ne gaterera ng'omukyala takyadduka takyatoma naye katwengereyo maaso ne program yaffe Kalondozi tulabe entambula z'omwami ono zaali zitya ng'olwo ate amaze okufuna omukyala omulala ng'olwo ayingizaawo ka mistress awo akalala akatwala ku beach akatwala mu bifo ebyenjawulo oli ku program Kalondozi katwengereyo mu maaso. Kwenyaba bichebi anange njagala asigale nabo bakazi no ekyakuleeta okulondola omwami wo kumanya biki byakola so sikulekawo baana bo tambula kuki ate gwe naawe tebanzizaako nakugambye ekyo nakiganye leka nagwe byayogera mba sibitegera kana akakazi akatali mu magazi wakiringa lyoli Uma kona. Ono mkazi wakiri ono mukuru. Onakakkiriza nti wabula ngumene ono. Siyambuza nyabo. Bakugamba
naye kana kana mukulinge kati kyogamba esawe no nakula kutopoka bese ogenda okakuba konja kamenya nakyo kintu kyo kijjemu toyingiza mu kintu kyange kati olabye nga kirumanya olwokubanga naye nze sijja kukiza kunzizaako sibikize wagenda okulumba omusajja nga manyi nze mmanyi nze tebanzizaako obusungu bwamwe mubukuume tugende mu musika naye temubumalirako kati yalaba yalina obusungu enyonyawo wakirinzi nje bikonakoona mukyayombera bire mulabye ebitini naye ate kambalage nti waliyo ebisingako ku biri byemulabye ate bino bisaagala kubanga ali muvudde kuwoya saagala oddemu kuba kintu kyange kyogende ebintu sijja kikuba kati njagala mwetegereze wano musembeere ndooza mulaba bulungi ndaba oluvannyuma ennyo abantu bano nga bavudde ku beach ate bakwata booda basobole okweyongerayo anti munange bamaliriza outing yabwe eyali ebaleese mu kifo ekyo bwe bati omwami ono n'omukyala baatuula ku booda y'emu naye nga tebayinza nakutebereza nti waliwo omuntu abafolowinga emabega bw'abadda emmaaso era baafuna ekifo we baatuuka ne bavaako ku booda basobole ate okweyongerayo ewalala naye mwattu twafunamu ate obuzibu awo olwansonga abantu bano baafuna engeri gye baatubulako olunaku olwo mama ojjukira ennyumba egitwalidde ndijjukira bulungi mubaddemu nomalaaya mukwano olunaku olumu abantu baneeno nga tubafolowinga nga investigator waffe akola omulimu gwe omwami ono yalabibwako n'omukyala y'omu gwapepeya naye mu kifo kyatwalamu ate bakazi be oba bakyala be ab'ebbali era bwe batyo basasula owa booda ani gwe malaaya ate ekifo kino obeera ng'oliga bweru oyinza okubeera ng'oli mukazi okijjukira ye kati ekifo kyekimu omwami yakyamutwalangamu byewakolangayo byebyabatuddeyo nabo abantu bano era bakwata ekkubo ne bayingira mu ruumu eno omwami ono gye yaleetangamu abakyala be ab'ebbali era bwe batyo noono bajja ne bayingira mu ruumu eno eyandibadde nga loogi nga talinaamu wadde akasonyi era omwami ono yali yeesunga nnyo ekyana kiwala kino bw'atyo bwe baatuuka mu loogi yamuteekerawo ku buliri direct era n'atandika okumulagirawo omukwano bwe batyo batandika okwekwatirira mpola n'omwami ono nga bw'atyo naye bw'alaga omukyala laavu ate empitirivu ennyo omukyala bambi yamugamba nti nedda mukwano sokolekemu katono ate ngende neerongooseemukko era bw'atyo yakwata tawel n'agenda mu kinaabiro asobole okwerongoosa omwami n'asigala wano ng'atandise olwo okweyambula yatandikira ku ngatto n'ajjamu ne sockings bw'atyo naye nga talowoozayo kintu kirala kyonna wabula okwepika obwepisi nga yeepikira nti munnange emaali gy'aleese olunaku olwo bw'atyo yayambulamu essaati n'agiteeka waggulu n'empale bw'atyo n'egoberera bw'atyo egijjemu mpolampola bambi nga kyeyeesunga ate kyali kikabuka yegijjamu mpolampola nayo n'agiwanika waggulu omwami ono twamulabakokko nga bambi essanyu lyawulira lingi nnyo anti afunye ekyana kiwala ekisava era bw'atyo yagenda ku buliri bulungi nnyo asobole okulindirira omwagalwa yabeerawoko akabanga akawera lwansonga omukyala yali mu kinaabiro nga yeekolako ng'omukyala yeerongoosaako agenda okutuuka ew'omwami ate nga alabika bulungi era ng'awunya bulungi nnyo omwami bw'atyo teyalina buzibu yalindirira omukyala lwansonga yali akimanyi nti munnange omukyala gw'alina era wuwe olunaku olwo bw'atyo yeevulungula ku buliri nadde eno nadde eri ng'alindirira omukyala era oluvannyuma ennyo mwana muwala ono yakwata ekkubo n'avaayo mu kinaabiro naggalawo oluggi mpolampola omwami n'alyoka azokka eri gy'ali ng'olwa nti amulindiridde ng'olwa nti alindiridde omwagalwa era bwe batyo ebikolwa byabwe by'omukwano byatandikirawo olunaku olwo ekitegeeza ono musajja munyoomi gyatwala era gyalese noono ekitegeeza kano kafooke buli waleeta wano waleeta naleeta malaaya wakulimba anjagala wagamba oli mwanyina kaafu katiroke nawogamba nti nze ndi mwanyina jabikkirize
nange okunzizaako nabiganye kati wano wekabeera kafookeze sijja bbiikiriza mu kifo kimu bakutwalanga ne bagamba nti oli mwanyina tomanyi olwo naye bayinza okuba mugambye nti oli mwanyina nze kati leero nabiganye siri mwanyina nze siri mwanyina oba oli amulimbye oli mukulaba jasinga bayingira mu geeti lwaki togumiikiriza ate ne geeti ngimanyi niwobeera gwe oba tokimanyi oba era okimanyi okiraba n'amaaso sirikire nno sirikire tulabe toyagala kulaba njagala kulaba oyagala kulaba ye mukono nawe oyagala nakyo kyandeeta ate kati njagala oba omwami ono yakoma jjo batwala awutu kuba bambi yali muntu mukyakaze nnyo ndowooza namba 2 kyo naawe okimanyi lwa nsonga mwapepeyanga mwenna era nga bwe nkugambye nti akafo kano yali akaagala nnyo bw'ati omwami olwo olunaku olulala yaleeta bambi kyana kiwala kino anti kyana kiwala kisava kino bwe batyo ne batuula ekubimu ku biwumbe ebiri mu kifo kino ng'omwami alambuza omukyala bw'omulaga laavu anti obalaba olwo nno amukutte amulaga laavu empitirivu ennyo nga n'akawewo ak'oku mazzi ng'olwo n'akawewo k'oku mazzi bwe kakola omulimu gwako anti munnange kaali kabafuuwako mpola mpola abaagalana nga bw'obamanyi baba beetaaga kawewo ako bambi omwami ono omwakwano gwe yalaga omukyalo ono gwali muyitirivu nnyo oyo omusajja neemala mukwatako bweti obulago tekuli nja mukwata sagala kumanyirira kati ndo simanyirira njakakwata akatugatuge yo olaba muntu mulala ate kati olaba mulala kati kigenda kiba kyaki kibeera kyaki ate olaba omusajja owange bannaye taliko muzannyo kati nze kyenjagala kiri kintu kimu nze abakazi ye aleete ndagabulazi nti ono ye mukazi okusinga okuyugana ne bano bamulaya azunga n'oli nobeerawo ng'omanyi nti ono ye mukazi ye gwekisinga okwagala ye mwami w'okugamba nti ye mukazi w'omukyalo okusinga ate okeere ku makya omugulire akole eki nga kati iwe yampita nze yangamba oli mwanyina yayinza kukkiriza kati nze ndi oli mwanyina kati yoba ndi mwanyi kati waka ojo ofumbe kati kino kalabe kagira soko ndeke mekwana yabo mbega obusungu bwamwe sawa kati tebukola kuki esawa ndi tutude wano tebukola nze obanga bukola kuba kyenjiridde nkirabye ate nkifina kati yagala nsituke male kutwala we bali ntwala yo nemala nkakwatako bwenti mutwale abadde amanyi nti ye omusajja yagala ye yeeka era amugamba nze ndi mwanyi nasimanyi biki gwe toyagala kugenda ogenda alina okugenda kubanga okujja wano kyekyaleeta njagala omusajja okulaba mukazi bwena kati simusajja wanene nandibadde onoomutegeera nze nemala mukwatako bwenti tajja kunva mu ttaano bannaye tugende tuve ne wano kuba mpulira obusungu nze bwenina ajja kungwako kati mwe kati bw'owulira nnyo obusungu nga lwaki nze siwulira busungu wakiri gwe nkumanyi naye nze ebyo sibiikiriza kati omanyiko biki bakugamba olwadde nti ndi mwanyi kati omanyiko biki nkumanyi ti ndi mwanyi oli mwanyina ate kabiri oyagala nkumanyeko ndi oli mukazi we mwanyo kakwebakako kyenkubuuza kati kyembuuza kati wembala mwanyi yakugamba nti nina abaana sikuwuliriza gwolimba bugwa era bwojasigala ng'okyazungirira ku makubo kubanga olwadde nze nkusinga ndi waka ng'oli oli malaaya oli awo bobuwa musimanyi ndi mwanyina kati kubwe nekunza ani ali mumaka ani ali mumaka kyembuuza kubwe nekunza ani ali mumaka wasigala ng'oli kiyambi ojasigala wamweru ozaala ntona ggulo kakati yesawa ate mukwano gwali eyo ali mu kulaba program Kalondozi okwate essimu yo onkubireko ombulireko amagezi gwenza okuwa abakyala bano ababiri kuba right now bebuuza ki ekiddako
bebuuza Aisha omukyala w'amaka angamba Aisha nveewo nno bengende kuba omwami byakoze bingi nnyo ate noono gwe baatwalanga mulungi bambi yali alowooza nti omwami talina mukazi naye yeebuuza Aisha nkole ntya abasajja nze mbavuddeko so mukwano kuba essimu yo aterigan nga bw'ojja eno ontereereze ku masimu g'abantu bange mbabuuzeeko ko bambuulire bampe ku magezi yes nga bwesibane ku messages zaabwe teweerabira nti Hajat Mayanja yateekamu ensimbi n'agambye nti ajjanjaba endwadde nnyingi nnyo naye ennaku zino yeekakasa endwadde eno eri mu baami nga tebeekakasa maka gaabwe ng'amaka gaabwe tegali bulungi nnyo jangu akwe eddagala lya kibooko ekikopo kimu bwe kiti nze naligezesaako ko naye sijja kugamba bwa naye ng'ekikopo kimu bwe kiti ate obeere nga otebenkera bulungi nnyo riganje ngoterezeko ku masimu gange eno nga bwe bayitamu abantu bange Hajat Mayanja hello wanje Harriet mukwano yongeza ku ddoboozi lyo yes Agnes Entebbe osibye otya mukwano how are you era kiki oyogeraku mukwano programu yaffe akuma abaana be kale mukwano Agnes kale mukwano webale nnyo kati gwe nkulabe nti olina akazadde mu waggwanga toleka abaana waka kwagadde nnyo Agnes thank you so much for calling in hello ono agambye hi Aisha mukwano osinzidde eno wanje taata kale mukwano webale kulaba ABS television yetsebo ye taata yes ono bwogambye bakwatagane bulungi nnyo kale mukwano posa amanya gwanja oh kale mukwano thank you so much bagenda kukwatagana tufayo kale mukwano bujja kutya kale thank you so much kamunekolo omulala yes naye program tukyagendera ddala maaso gwe tukae wabula right now njagala onfune ku masimu ago mukwano puliza okubiteeso byammwe hello wanjisebo yes nkuwulira mukwano ddi abo banga okuba essimu yo Bakutte TV hello kale nyabo nawe gyebaleko timma mafuse na tete bagala nnyo mukwano dear tebakutamba wange wange tabirimu ebyo kale kwano neyanza timma mafusa mbagala nnyo nnyo rigakasifunayo amasimu abiri gokka wanje kale mukwano mundabire naye bannange tuleme okunenya abakyala namba 2 omukyala bamukwana naye nga tamanyi nti waliyo omukyala omulala era kyobulaba naye yajja waneeno afune obuyambi so tuleme gaba mu kakyala ku namba 2 tugere nga tuleka mu chorus nga naye yali tamanyi nti omwami alina omukyala omulala bamugambanga nti aliyo yekka okitegera mukwano kafune kolomi yekka hello wanji
Hello mukwano kuwulira amenyeko dya? Hello? Hello? Okay, mufiiriddwa kampumulimuko bakaba mikwano abalungi enkomewo tulabe gye byaggwera omuntu omwangambye mbatwale abakyala bali eri ate balabe omwami ono aswalukwe gwe tulo okalire lwa nsonga Florence yabatwalayo olunaku olwo naye tewerabira mukwano nti Hajat Mayanja yateekamu ensimbi mukubire ku ssimu ye 07528279 akujjanjaba endwadde yonna gwe gy'olina ali awo enatete okulina na Oilcom kampumulimu katono then enkomewo toyongere maaso tumanye gye byaggwera tova ku ABS television. mukulike ddala ate mu bulango bw'abakama baffe ne bagambye nti tukyongera ddala maaso ne programu yaffe Kalondozi wano olwo omwami aŋambye ye Richard Enamuŋŋonda mukwano okutumiddeko gye mukwano gwange oyo akola mu Ministry of something waneeno naye ye agambye nti omukyalo oyo ave ku mukazi omulala agende maaso n'amaka ge yeyongereyo maaso alabirire abaana be omukyalo wakubiri amwesonyiwe kosa n'omwami. Thank you so much Richard okutumiddeko awe Enamuŋŋonda naye sagala nyono ne obudde bungi nnyo katwengere mu maaso ne programu yaffe Kalondozi tumanyi gye byaggwera anti twagamba tutwale abakyala bano ababiri ew'omwami oli naye waliwo awo akacyankalano olw'embeera y'obudde enkuba yagenda n'etonya investigator waffe eyali ku bantu bali ba suspects ababiri gye yali ne bavaawo we twali tulina basanga we baali ne bavaawo so ne tusalawo abakyala bano tubazeeyo ewaka waabwe tuddemu tubakubira essimu ng'ate abantu bano tubafunye bulungi nga tewali ate kacyankalano konna era lwali olwo ne tubafuna anti wano ku program Kalondozi tetulemererwa ne bagamba nti program Kalondozi tutuuka buli wamu gye tutatuuka gye mu maka ga Ssaabasajja Kabaka mpozi n'amaka g'omukulu President Yoweri Kaguta Museveni President w'eggwanga eyo tetutuukayo naye awasigadde mbagambye tutuukayo tetulemererwa katugende mu maaso tulabe ate gye byaggwera mu program Kalondozi tavaako ABS television. Tantemulira kisinganya ate. Ntemulira kisinganya okay mwenyini malaya sandi mutegere anga tempuliza chemwa amagazi yolozela okubano batwala gye bali sagala violence yonna azazikagala tumalirize ekintu kino nga tebali wafu kintu kitono nnyo tusimbuke tuve wano tugende musuubiza nti temugenda kukola lutalo tetugenda kukola lutalo Sina na bude buyomba kubanga oyalina bude kuba yalaganya nnyo nti ayagala nnyo omusajja. Nze njagala kulaba tufu kyendiko. Oyagala kulaba tufu kyendiko. Kyenjagala. Ekyaki? Kichotamanyi. Njagala mukwatako bwe nena mukwatako bwe. Ano singa nze nanyini obusungu bwammwe kati mu bukakkanye wano kati. Nze nasirise dda kwa sirina bude. Yesu ndo mayina obusungu munne nesaagala tugende nga tuyomberamu. Ndegaye. Nze nakakkanye dda siddamu. Monsubiza nze nasirise dda sina budde obweregana waliwo enjawulo wakati w'okusirika n'okusuubiza onsuubiza togenda kola violence sigenda kuddamu era kubanga kigenda kyange kyakutegera kye kigenda mu maaso. Okay katugende olw'embeera y'obudde tetwasobola kutuuka ku bantu bano ababiri bwangu lwa nsonga enkuba yali etonnya era nga tetusobola kutambuza bambi bantu bano mu nkuba so twasalawo abantu bano tubazzayo ewaabwe basobole okukakkana ate era tuddemu tubayite bagende beekwatire omwami waabwe mu kikolwa n'omukyalo oli omulala. mikwano tufinyemu obuzibuzibu kubanga investigator waffe abantu bwe yabalabye ne batugenda obasanga Brett nawakubidde essimu
olw'embeera y'obudde nga bula nti nkubiri mutonya esawa nekisobola bakwasaganya musirika naye kyetugenda okukola badde basaba amasimu gakuume nga bwegali wona etuddira mu balaba obudde bulungi nankubye nagamba nti basanzi batinako watenze nga mbakubira nga mulinya nga mwenjagabire natukalayo maliza bulungi. Kalondozi bwali banna baba Kalondozi natolwa ABS gundi bana balondola abenzi jano yudundi bamuzika be balondola abenzi abo
Ensiba angamba abalabye abalungi aba ABS television nti obuvuyo ate tebusolvinga kintu kirala kyonna obuvuyo tebusolvinga nsonga era tukivumirira nnyo wano ku mpewo za ABS television okukwata kuba nekutwala ku scene ate notandika okola akavuyo bannange tekigenda kuttira musajja oba mukazi wo kukulekerawo okukola byolina kukola wabula gwe wenna ali eyo by the way nga sinirabira kino ng'ovudde kwagala okulondola omagarawo tukola counseling waneeno owabagalana tulina professional counselors era abantu abo wetumala okubatwala ku scene tubatwala mu counseling sessions affe nabira nga baba counselinga ne baba nga bafuna ku lectures ezenjawulo naye nga mukwano Florence Omumbeja thank you so much era kulikirayo ddala ate eyo ludde eyo omwana yangambye nti mbatwale ku scene mubirabe ate babitojibu byagenda omukyala n'omujja we basenkana omwami wabwe ate n'omukyala omulala omwami kye yasalawo kyakudduka abakyala bana babiri era ne kuno gwaka omwami tannaba kudda waka akuba bukubi simu naweerezayo ssente naye wakata nnaba kudda olw'ensonyi ezo nti yawulira ensonyi nnyingi nnyo nasalawo ate asooka anobemu 30 seconds naye nga tumuleeta waneno mu counseling era alimu eyo process ajja kuba adda mu nteeko kanfunayo ku masimu Regan ate olunaku olwaleero ndabe gyegera yes mukwano ambassador yes hello. 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 Want to kwana manya kwa sisidewa. Kale dia nawe jabaleko. Amina. Kale kwana kwali rafa ku TV otubalo kulisikanya obulunje. Sekutegedde mukwano sorry. Toka abamukwano bijja kuba bulungi nnyo naye bwe bale kukuba mukwano hello hello wanji mukwano kale dia nawe gye baleko yenyabo oh my god mufiiriddwa naye nga bakwano bwe bityo ate byolunaku olwaleero bwe bitambudde sajagala okwebaza Regan kanfunayo ye Regan hello hello wanje dia nkuwulira ssebo kale taata nawe gye baleko ye taata omusajja ye tugenda mukomyawo ewaka okigete mukwano mukwano dia neyanzenyo neyanzeke okay rigandoza masimu atatu gakomekawo avo nga bwenyamba kawo ku masimu rasogerega nate ali busy eri naye nga bakwano njagala okubebaza mwenna abambereddewo okuva gye natandikidde mpaka olunaku olwaleero nali mu road naye era mwasigala ate mulaba program Kalondozi wadde Florence Omumbeja ye yakikwatamu olunaku olwo sigala kwerabira aba team diehards abo mulimu omwami Idol mulimu Madam Ann Bob Christian Wesley Daphne Fifi Grace n'abalala bangi ba Mike Lish ba Joan
bajoan baby bali Masaka naye bagamba nze Aisha ndi naawe kosaba Morris Bavastin. Thank you so much okutuwagira ntumira omwami Baka yali musomesa wangeyo ka Kumbogo College Mukwano wabale kulaba ABS Television. Omwami Lukwago Ramadan yaisemu awo kawempe akalulwako kaisemu nkwagala nnyo ye yagamba nze Kalondozi agenda tumayirawo ate ebintu ng'ovudde ku bwenzi ebintu bingi nnyo byagenda okumalawo mu nsi yaffe Uganda. Thank you so much omwami Lukwago Ramadan mbagala nnyo ba darlings olwo omwami yakatuuka yavudde Dubai nkutumiddeko mukwano bwebale nnyo ye yangambye nti ate balaba Kalondozi every time kuva ku Monday mpaka Monday anti awo ku YouTube mbagala nnyo mukwano abe Dubai obandabira anti ngoro ozeyo. Thank you so much abalabi sijjako wakubebaza naye kantumire omukyala omulungi Nabisubi ali awakolerawo mu Bulange Mengo kyala Nabisubi ye Hadija jeja wangoyo ye yansomesa yakola everything nkwagala nnyo mukwano. Thank you so much naye nga mukwano Hajat Mayanja nagambi yateekamu ensimbi wano program Kalondozi omwami ekyo kikatiriza omwami wenanga makago simatebenkevu bulungi ekikopo kimu eky'eddagala lya kibooko dikolako bulungi nnyo nagambe nina witness namusanze ng'ate nankenyi na witness owange dyamukozeeko ekikopo kimu bwe kiti ate kati ayina essanyu mpitirivu mu makage ali awo asangibwa Nateete kumpi ne Oyinko mukubire ku ssimu endwadde nnyingi nnyo zajjanjaba ajjanjabisa eddagala ery'ekinnansi essimu ye eri 0752827969 yatuteekamu ensimbi Hajat Mayanja waneeno mu programu yaffe Kalondozi n'abalala bangi abatuwagira naye olwaleero lwakisikoma wano njagala okwebaza ttiimu yange gyenkoze naye olunaku olwaleero. Oli mukulaba television ABS ekuwummuza ebirowoozo.